Nabishoboza abaana baffe abaana bangi baba mu bulamu bwabwe nga bwe muwulira mu mawulire ate abalala oboolyawo tetubawulira. Ensi erabika eridde okubanyigiriza ne babulwamu essuubi ne balowooza nti kirina okubayamba okugyawo obulamu bwabwe. Tebakyalina ssuubi nalimu okuggyako okufa. Nsaba abazadde n'abakulu ffenna, nsaba amasomero n'emitendera gyonna gyonna ebitongole eby'enjawulo ebirabirira abantu ba Katonda naddala abato, abaana bano tubeere okuwaabwe, tubawe essuubi, tubategeeze ebisomoza birina okubeerawo, tebijja kuggwaawo naku twabiyitawo. Abaana bano essuubi lyaffe, essuubi ly'ensi, essuubi ly'Eklezia. Alina okwanguwa okugenda eri Katonda nga tannabayita, bakole kibaddeko okukola mu nsi nga bawaayo obukugu bwabwe bonna bwe bateekamu okwongera okunyiriza ensi eno n'okujagaza abalala. Abuna abazadde nokubadde abaana batusoomooza mu ngeri ey'enjawulo ne temubata abaana Katonda yabatuwa n'obuvunaanyizibwa n'abutuwa okubalambika. Ate omwana abeera mwana mu maaso go ne bw'aba amanyi bingi nnyo bingi. Katonda byakuwanga gwe omuzadde eby'enjawulo byolina okuteeka mu mwana. Ano tuleme kubalekera abalala kubawabya oba okubalekera ebirala ebiwababya. Aye nammwe abaana baffe abaagalwa, abaana abato n'abalala bakulakula, muleke kuterebuka nakuddukira eri ebitagenda obbakasa ebimalawo obulamu bwammwe. Okwetta okunywa ebiragalagala birimu emisoso egy'enjawulo gyesitegeera bagiraga ku mawupa emikutu gy'amawulire. Kano kakola bwe kati bulijjo mmanyi nti brown sugar ayambako okusinga ku birala, naye kati abamuleka nti brown sugar kitegeeza kirala. Okuva abaana okutabuka kutabikajjudde n'amalwaliro amalala. Era ojja kusanga nti bino biva ku kuyisibwa bubi eri abaana, okutuligirizibwa, ensi ejjudde stress. Tubeere n'essuubi. Abazadde abaana baffe tubawe essuubi, abaana mufube okutunulya bakadde bammwe, mutunulye Eklezia, ate mu ngeri ey'enjawulo mutunulye Mukama waffe Yesu Kristo azuukidde atuwa obulamu obujjuvu. Essomo erisooka erivudde mu bikolwa by'abatume. Peetero omutume, kubanga Omukama azuukidde, abaze balumbe amaanyi. Mbakulisa okumalako ekisiibo era mbebaza okusiiba. Mwebale essaala zonna ze musomye, aye ne mukola ebyekisa emukoze. Mbasabira Omukama awe emusaba. Amazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo gategeeza kwezza bujja. Tuzuukire mu mize gyaffe gyonna, tunyweze obutukuvu bwe tufunye nga tusiiba. Tuleme kugamba nti ng'ekisiibo bwe kiwedde naffe
katuddemu emize gyaffe egy'edda. Nti tukiwonye. Kibadde kituteekateeka buteesiteesi ate okwanganga empisa ennungi etuteeka okulaga ensi nga tubeera ekitangaala ky'ensi. Amazukira si kusanyusa nga tukula bino nebiri n'okubya bino ne bino wabula okutegeeza wabula kitegeeza okutwegerako essuubi wamu n'okukkiriza mu bulamu bwaffe mu Kristo ng'omutuukirivu Yowaana Kristo bw'atuyigiriza. Abooluganda abaagalwa, Eklezia yonna mu misa ey'ekiro ekyajjo ekitukuvu twafunye abasenza abajja mu Eklezia abakulu abasazeewo okulwabo ne balaba nga Kristo awooma, nga Kristo yazuukira, Kristo ye kabaka, ne basaba bakkirize babeere abakristo. Nabayise emitendera egy'enjawulo naddala okw'ekisiimo egy'okubaaniriza n'okubakakasa kiki kyebateeka okugoberera ekirungi. Bassebo ne bannyabo, tubaaniriza nnyo mu Eklezia ffe abakundira edda mu Eklezia tufube okulaba nga tuwa ekyokulabirako ekirungi eri abalonde bano. Tebakyali balonde, ababatize abagole bano. Tuve kubeesiraza wabula tubabeerera ettaala yaka ebamulisiza ekkubo lyabwe lye balonze ery'Obukristo. Evvanjiri y'Amatayo etugamba nti oyo yenna eyeesigaza omu ku bato bano kisaanye asibemu olubengo mu bulago, addikibwe mu ddubi mu nnyanja. Tusoma mu Yowaana 18. Awo nno abagole baffe bano tubabeereza mulabiro kirungi so si kyesitazo. Tulage nti ffe balamazi ab'essuubi tulamaga nga tugende w'Omukama nga tulina essuubi. Okulamaga kuno Paapa atulaga omutima ogwa sinodality era Pastor Coordinator waffe Father Bwangaddukira atwogerako bulungi nnyo okusaasaanya omutima guno. Ate n'abeepisikoopi batujjukiza okulaba n'okutambulira ku ntereeza eno Paapa Francis gy'ateerawo ey'okutambulira awamu. Teryaleka munne mabega. Okutambula kuno okulamaga mulimu abakulu n'abato, mulimu abasajja n'abakazi, mulimu abakadde, mulimu babbebe ne bwe mbawulira, mulimu abalema naye teri atuukiridde, mulimu abalwadde n'abateeyinza, mulimu Paapa, abeepisikoopi n'abasaseredoti ne bannaddiini, abakulembeze ab'enjawulo. Ffenna tulamaga ate ffenna tuli wamu, ate era tuli kimu, ate era mu maaso ga Katonda twenkanankana. Tuleke kuleka bannaffe kubega tulamage mu ssanyu ettuufu eyo ba Luganda nga bwe mmala mutudde kaakati teri agamba munne nti gwe wano tosaanirawo.